mwasibye mutya bannaffe amawulire gaffe amasugagano ng'okugaba somera nze Helen's Main Tower Alam TV. Seggirinya essomero gye yasomera limuwaddeko obujulizi katukuwa ebisingawo. Essomero Seggirinya gye yasomera siniya liwadde obujulizi mu musango gw'obuyigirize ogumuvunaanibwa abaagala okumusoza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Kawempe North. Obujulizi bwe baawadde bwongedde okuteeka Muhammad Seggirinya mu buzibu. Abakulira essomero lya Pimba Secondary School Seggirinya gye yasomera obujulizi babuyisizza mu bbaluwa gye bawandiise ku Mande nga April 12, 2021. Yabadde ayanukula ey'abannamateeka ba Sulaiman Kidandala Serada aba Alka and Company Advocates gye yabawandiikira nga abasaba babannyonnyole oba balinako ku muyizi eyatulira ku ssomero eryo mu mannya ga Richard Seggirinya. Essomero liruŋŋamiza nti ekitongole ky'ebigezo kya UNEP tekibaweerezanko ku bbaluwa ya muyizi wa ssomero lyabwe nga liri mu mannya ga Richard Seggirinya, nti tewali bbaluwa eri mu mannya ga Seggirinya ng'eriko nnamba U0053 akasaze 054 ne U0053 akasaze 754. Essomero liraze nti ennamba eziri ku bbaluwa ezigambibwa okuba eza Seggirinya si za ssomero lyabwe wadde omuyizi waabwe, nti essomero lyabwe teribanko na muyizi w'amannya ga Richard Seggirinya alina ebbaluwa eriko nnamba U0053 043 ku mutendera gwa siniya ey'okuna mu mwaka gwa 2007 oba ebbaluwa ennamba U0053 akasaze 745 ku ddaala lya siniya ey'omukaaga mu mwaka gwa 2009. Essomero lyalaze nti ennamba y'essomero lyabwe eriyo 1549 nti ennamba endala tebazimanyi. Ebbaluwa eno eyongedde okussa omubaka Seggirinya mu kusoberwa kubanga empapula ze yatwala mu kakiiko k'ebyokulonda ziraga nti yasomera ku Pimba Secondary School. Kino kyongedde oludda lwa Sulaiman Kidandala Serada ne bannamateeka be amaanyi. Omu ku bannamateeka ba Kidandala okuva mu Alka and Co Advocates, Kenneth Paul Kakande, gye buvuddeko yategeeza nti ebiwandiiko bya Seggirinya bye balina bijingirire nti era ennamba eziri mu bbaluwa ziraga nti za muwala ate nti yatulira ku ssomero lya Mengo SS. Bannamateeka balaga nti ekiseera kye yatulirwamu empapula mu katabo k'eggwanga aka Uganda Gazette okukyusa amannya yakikola ekiseera kiweddeyo ekiraga nti abalonzi b'e Kawempe balonda muntu mulala ate amanyiddwa mu lukiiko lwa byakulonda, nti empapula eziriko amannya g'abalonzi agatwalibwa mu kakiiko okusemba Seggirinya geetoleddwako mu butuufu kubanga oludda awateekwa okubeera omuntu emikono gy'abantu abamusembayo tekuliko muntu yenna ateekayo mukono gwe wadde ekinkumu. Seggirinya yali mu kkomera ekitalya bannamateeka ba Kidandala gye bamutwalidde empapula kyokka yaganye okuziteekako omukono, wabula akulira ekkomera eryo yataddeko nti era yazifunye. Oludda lwa Seggirinya terunnaba kutwalayo okwewozaako kwabwe mu kkooti kyokka akakiiko katutteyo okwewozaako kwako ku kigambibwa nti empapula za Seggirinya ze yabatwalira era basinziira okumukkiriza okwesimbawo ziri mu mannya ga Pimba Secondary School kyokka ate essomero limwegaanye. Nkuliko eyo nnyo abasasi baffe.